tanzeko omuntu ng'awunya bbi. Honorable Mathias Mpuuga Nsamba oyongerako nti la'natullahi alayhi kitegeeza akolimirwe. Allah nsaba omuteekeko ekikolimo kyo. La'natullahi alayhi ffe tetulimba tuli bakululu haku walau kana murra. Yogera omulala. Honorable Mpuuga la'natullahi alayhi abasiraamu bakimanyi oli bwakasitaga nti la'natullahi alayhi akolimirwe ati Allah nsaba Allah akuteekeko ekikolimo ekyenkomeredde owookubiri. Lwaki akolima? Nze sikolagana na munnanfuusi yogera ku wookubiri genda maaso. Kati olwaleero munnanfuusi dda ku mulala gwe buli gwoyoga nze wallahi kyenjogera mu ttaala kyentegeeza n'emisana. When I love you genuinely. I'm honest nambulula omutima gwange eri abantu. At the end of the day abantu abasinga bw'obalaga okwagala bajjayo ttemu. At the end of the day bw'owuliranga omuntu mu kiseera woba omwetaagidde oba n'abalala kuba ojja otya mu kalulu gwe n'ogamba banno nti bonna be nalabyo kale oyinza okunyiigira Muhammad nti mubadde temukolaganangako naye n'abalala bonna abaliwo kakati gwe oba wakola kibiina kyaki kivuganya kivuganye nti kati kyo ku president tekirina gwe kikolagana naye kigenda kunoonyeza eno ku MP akolere mu agenda yani. I want you to tell me to work in whose agenda. Eyoli ali waggulu kakati ate ogamba otya nti oli mu opposition. Aluwa bwe yayogedde nekindeetera okuddayo mu Hima 2th Century Dynasty akawaayira akagamba nti make sure there should be no opposition leader to surpass Besigye. Kino ekintu baali bakimaintaininga batya. Ekisookera ddala ndi wano okusaba akalulu ka His Excellency Robert Kyagulanyi kubanga ng'omugenzi we yagamba Wine, if you study from here, you study characters. Bobi Wine is too good to be true. Tuweza kumwirikamu kuja konga kubanga has passed the test than any other person. Muli mutya banayagana mwena buli omu gyasinziira omutima gwe negusikana nga kukubiriza respect to the hustlers, those managers at the purchase global. Mjewaje mtuusaako engalo buli omu gyasinziira. Mujjukire bannayuganda baali batuterawo narrative nti Museveni okufuna obuyinza yayita mu ttanuulu. Ne basiga entiisa mu bannayuganda nga babalaga nti omuntu yekka alina military background yasobola okuchallenginga oba okustandinga mu kkubo lya Museveni. Era ekyo ne tulabanga buli kaseera wajja wabaawo bannamagye ab'enjawulo. Wabula olw'okuba nti ly'etteeka lyayo lyali ligamba bwe lityo leka tusooke tuddeyo emabega. Museveni mu kalulu ka 96 we yafunira lessons n'amanya nti bw'atayanguwa bandimuggyako obuyinza. We twalabira New Kid on the Block gwe bayita Kizza Besigye naye yajjira mu reform agenda paka twafuna we yatuuka nefuka FDC kati balina PFF. Naye we yajjira mu kaseera ako omuntu eyalina amasannyalaze yali agina Santege Ssebaggala bakola ki okumuggyako amasannyalaze ago. Ekyo ekintu kyekimu baakikola ku president. NASA we yagenda mu embalala okulonkinga manifesto ye basindika batamanya ngamba ne bakuba emmotoka y'amasasi ne bakuba ne tear gas. Bwe yadduka n'aveeyo yamanya nti kituufu bannamagye be basobola okubanga bavuganya Museveni olw'ekyo olw'entiisa eyo gye baamuteekamu. Era we yakomawo kwe kujja n'eŋŋombo nti Hajja agambye tuwe Besigye obululu ne yeeyambula amasannyalaze ge n'agawa Besigye. Bw'atyo Besigye we yakola ensobi ya myaka 20 nga yeesimba mu kalulu nga yetakola nsobi kulowooza nti okwesimbawo okuggyako Museveni n'akapapula paka His Excellency Robert Kyagulanyi we yajja. Era wano mu kifaananyi kino eno caption yali nti I don't fear Bobi Wine. Mu kaseera ako kye yakola waliwo people power n'alonda people's government nga Bereti ekutteyo mu ggwanga ne bajja ne zi red ribbon ne balonda front card n'alonda ne people's government omwali abo babesigye. Naye kati nga tetunnaba kutuuka eyo bwe baamala okukola ekintu ekyo ku Hajji Santege Ssebaggala ne yeeyambula amasannyalaze ge ekyo ekintu baagezaako kikola ku pulezidenti emirundi mingi. Era Besigye we yayogerera nti ensobi Bobi Wine gy'ayinza okukola kwe kulowooza nti ajja kwesimbawo bamukubira akalulu
Museveni awangule Entebbe. Ekyo kyali mu reverse psychology nga obwo bubaka yali abuweereza bali banne we bakola amateeka nga abagamba nti we munaakola ensobi ono omwana n'ayitawo n'ajja ku ballot paper tijja kuba nsobi nnene. Era mujjukira efforts ezaateekebwawo nti wakati mu kuba nti people power baagyesooka ne bagiwandiisa ng'ekibiina ky'abakadde balamu, we twafuna National Unity Platform twalaba ekyatuuka ku bakibala amasaako ne bapatroni b'ekibiina nga batandise bafuula abantu abasiru bagenze mu kkooti mu Kyagulanyi abafera nga kye bagoba kumulemesa kutuuka ku ballot paper. Mu Arua gye yabadde memories zaalina ezo ez'okuba nti Yasin Kauma yafiirayo, eyajja n'emmotoka teyaddayo nayo, abamu baalemala. Naye era president we yagenda okulonkinga manifesto y'embalala bagezaako okukola Odimanki trick gye baakola Agina Santege Ssebaggala era ne bakuba tiya gas saako n'okutiisa. Wabula ebyo byo yatulaga nti yeffe babi abatatiisibwatiisibwa oba abatatya kutiisibwa kyobala tukyali ku ntiko y'eggwanga ekivunulwa nti we are bad man who don't fear intimidation, that's why we still top of the nation. Bwe twagenda mu kalulu ka 2021 nga president yazze kuba yeesimbyewo nga asusse ne ballot paper kubanga mujjukire ne ku lunaku lwa nomination baamugajambula ng'era kye bagoberera ki kusigala nga Besigye is not surpassed. Okitegera nga asigadde strongest opposition leader w'amaanyi kubanga mu kalulu ako yaddira omuntu ali infamous oba unpopular gwe yaleeta amuliyati nga Besigye atali candidate erinnya lye livuga okusinga era amuliyati eyajjirako kadi ya FDC. Mujjukira ebiseera ebyo. Kati mu bintu ebingi bye baakola okugezaako okumaintaininga ekintu kyabwe nti His Excellency tasapaasinga maanyi ga Besigye, baagezaako okumukanga ku lunaku lwa nomination n'atatya. Era mujjukira ng'atugamba kimanyi muli wano bangi sibalaba naye mbalengera. Ojjukira olunaku olwo lwe baamugajambula. Tetwakomaawo mu kalulu ako baafuba okulaba nti badiployinga amagye era we twalabira Frank Sentezanga Jafange mu linnya n'afa. Mu biseera entiisa endala gye bateekawo ye y'okutta Rita Nabukenya patro ye yamutomera nga bakyongereza ku kiri eky'omwaluwa we baagezaako mumukuba essasi n'atakola ki ne kitamukwata ne Kayunga era baakola ekintu kyekimu ne bakuba tiya gas canister n'afa butuka mu mmotoka ng'enyuuka ne bagikuba amasasi emipiira gyonna ne gituula. Enkeera yakomawo na stealth helmet ne bulletproof vest bwe twalabira ne Amadi Kange eyingiddewo n'asigala nga ye agenda mu maaso. Era kati obubaka bwange nga mpumbawumba nalabyeko ono Sanya Mujahideen gwe baayogeza ebyobwewusa kati baamuteeka ku saidi bw'akolera Museveni. Bw'okeranga ku makya era tusabenga nnyo Mukama Katonda atunyweze oleme kutagala kubanga ekyamazima olunaku lwokera ku makya n'otagala nga gwe wali opinga kati gwewaana tebijja kuba birungi. Era ne pulezidenti yatugamba nti abantu tebamwagala nga ye wabula baagala ideas oba ideology gy'alina nga n'ekisingako nti as proven to us kubanga ekisingako ekizibu kye tulina ng'eggwanga twetaaga kweggyako military governance. Naye tulina okufuna omuntu alina brave heart oba lion heart nga teweerabira nti amaze otukakasa nti ekyo yakiina His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga Odimanki tricks zonna ze baakozesa kuba opposition leaders abalinga aba potential opposition leaders ye zaagana okumukolako.